Beyond the newsroom, where untold story is revealed. KBS TV kutusako Friends of MC Meya omwereza wayo awereza omuntu wawansi okuyita ku mpewo zaayo ne ku TikTok ngayita mu kitongole ky'ekirwanirira eddembe eri abasajja ekya Equity for Men. Kati abaami n'abakyala mwenna abalabi ba KBS TV bw'owate wavuluma na luli jangu ovulumane ne MC Meya ku luno nga 12 Ogw'omusanvu wali e Nansana-Ganda ku meeting point. Tukaereko tulonda obupapula w'okuwangula ebirabo omuli fridge, flat screen ne sente nkalo jangu onyumirwa endongo y'ebinyanyanyanya ne Suna Ben oseka oluserugende lw'abayimbi omuli Acidic Vocals, Lili Puzzle Lunabe, Bettina Namukasa, Let's Cartel, Victor Rosa, The Agent, Kabako, Bazabaza, Aizon T, Tom D, Bobby Brown ne Niro, Biswanka, Ashro Wempere banemeddewo ng'okuyingira mutwalo gumo VIP emitwalo ebiri emmeeza emitwalo 5 emmeeza VVIP akakane nga bino byonna biwagiddwa Salon and Sansu Center Kuhama, Balloon Power Center, Skype Stores and Travel, Julu Quality Properties, Dr. KG Buildings, Tim Bakery, Viva Organica, Sylvia Auto Parts, Natty Hands-On School of Skills, Bulwanda Real Estate, Friends of MC Meya, twesangeyo. Baniriza konati mo another edition ko BTN Media Beyond the Newsroom, then koteka SRK Media. Omulimu gw'okola nno gwe gwa muwendo mungi nnyo nnyini ddala eyeewaayo okubeera ng'ate buli kye tussaayo okiraba n'obeera ng'otugoberera. Yenzedde niye abatuusako ensonga ez'emasonga ez'enjawulo z'oba weetaaga ate yo okubeera nga omanya. Njagala okubebaza mu abalabi baffe naddala abasubscribinze ku mukutu guno. Nyongerera nno okukusaba n'obuwombeefu obw'ekika ekyagulwa ennyo nnyini ddala. Vidiyo eno ogimpere like, bw'ogiwa like ojjaba otukoze bulungi, then naawe nga gwe munuuli gw'okusosola aba vidiyo zaffe osobola okubeera ng'ate yo subscribinga. Tugenze okutuuka wano olunaku olwaleero nga Pastor Benny Hinn amaliriza olukuŋŋaana lwe mu ggwanga lyattu Uganda, era bwe yavudde nga amaze okubeera ng'ategeeza nti buli aneetaaga okubeera nga nzija mu nsi ye ky'olina okukola olina kuyita mu Musumba Robert Kayanja. Bingi ebyagenze maaso n'okubeerawo, naye omuntu yandibadde yeebuuza ekibuuzo nti okujja kwa Pastor Benny Hinn kitegeeza ki eri eggwanga lyattu Uganda. Tugambe nti Uganda ekyaliddwa era kuno okubadde kuddibwamu obaolyawo eri essala z'abantu bangi. Ebyo nno ebibuuzo byonna bigenda kubeera nga biddibwamu. Nzikiriza nti omuntu gwe ndeese olunaku olwaleero agenda okuba nga ate twogera naye y'oyo omutuufu asobola okunnyonnyolera omanye biki ebiri obuziba w'okujja kwa Pastor Benny Hinn. Owekitiibwa nsanyusa okulaba ate olunaku olwaleero. Nsanyusa okulaba ssebo Byale Musumba. Oliotya taata Mukama yeebazibwe. Amiina. Bitambula bitya? Omukisa gwe wasaba kirabika gwe gwennyini tugenda tugulabako. Amiina. Obona lebbo amafuta ompadde obwakona lebbo Musumba. Amafuta g'otambuliramu taata. Mbabuuzaako mwenna abatulaba ku mukutu, Mukama bawo omukisa, mwebale kutulaba, mwebale kutambuza butambi, mwebale Mukama bawo omukisa. Amen. Tuli ne Pastor Ronnie Kalonji. Tusanyusa okulaba olwaleero wadde oludde olabikako ko wano. Naye musanyufu nangu kuddamu okulaba. Kimanyi ebibadde bitutuvuga okutuza eno bibadde bingi tudduse eno tudduse eri esebo naye twebaza Mukama. Weewaawo by the way okubajjukiza abatulaba tulina programu empya gye tuleeta egenda beerangawo buli lwa Sunday oba oliawo ebifa mu nsi y'omwoyo ebyo nno ebyebuziba abantu bangi balina bingi bye balabye oba oliawo nga twandyetaaze okunyumya embowoozi ezo enaabangawo buli lwa Sunday ssaawa 10 mpaka 12 era nzikiriza nti Pastor Ronnie y'omu ku abo bagenda okubeera nga bakwasaganya ensonga zino eno. Pastor Ronnie olwaleero tetugenda kugenda mu bya mu nsi y'omwoyo ebyokugenda mu ggulu nafaako n'endaba bino n'ebiri. Munnayuganda ali eyalaba yandyebuuzizza ekibuuzo nti okujja kwa Pastor Benny Hinn mu Uganda kitegeeza ki? Olukuŋŋaana walulabye olwadde lw'amaanyi. Yes, olukuŋŋaana lwadde lw'amaanyi. Twebaza Mukama, twebaza Katonda olw'olukuŋŋaana olwo. Amen. Naye kye ngamba abantu era kye mbakaabirira nti ne bwe bunaakya ku makya omuweereza w'amaanyi n'ava gy'avudde n'adda Uganda nga mmwe bannayuganda temwetereezezza. Ofaananako omuntu gwengobyeko dayimooni n'ateetereeza enkeera dayimooni ne zidda.
abantu bangi tubagobyemu emizimu naye naddayo mulumbe mulumbe gyabadde neruddamu nayola nakoma abo bemulaba nga diamond tavaawo mande tumande gwe basabira yavaako emizimu yabuuka aba ayina waggula oluggi twatidde nga tulaba ne bakyala babasumba bagwa ne tugamba yiyi no omusajja mwami Benihini mukama tumwebaza nti yamutaddewo bebamu ku bataata betulaba naye ffe nga Uganda kyetwetaaga kwetereeza tetwetaaga basumba balinga Benihini tetubeetaaga for now twetaaga Katonda nga Uganda kamba buli banje bali basema omusayi gujja mwawuliddeko nga lwayogera ku ky'omusayi otandise nno okutuvuga kati speed omusayi gujja abantu bagenda kufa ebya serious bye tulaba ffe mukujja kwa Benihini walabyeyo buli season eyina ekigambo kyayo buli season eba n'eddoboozi Katonda lyaba ayogedde nga lya season eyo season gye tulimu yaki niyo tulekerawo okuzimba abalokole ebyamagero tunzimba abalokole abagenda mu ggulu kubanga oli Katonda gw'omuzimbira banje bade basebo yakola ekyamagero ate ne kibeerawo yakikuuma ku bulamu bwo nti tulabyeko abantu abeezimbye ne bakoma ne batuuka waggulu n'amaliriza nga agudde kubanga tasobola kwewanirira ne Katonda bwakuzimba ndabyeko olumuvubuka kasanga te ekkanisa mwe yakulira nga buli muntu yenna mugamba twakuloose pate ng'oli musumba w'amaanyi ng'ebyaddala asaba deliverance ne ziba naye nga tali musumba mu kkanisa be bamu bakwatira musumba bayibuli olw'okuba abakadde n'abaweereza baamuteekako ekyo twakuloose kubuulira amazima amatuufu bwakya ku makya n'agenda n'akola ekkanisa ne yeewaggula ekkanisa emyezi 3 omwezi gumu ekkanisa yali ejjudde n'abamu ku baali mu kkanisa eri ne bajja mu kkanisa eno emyezi 3 gyagenda okuggwako emyezi 3 nga mu kwaya mulimu abalina embuto mugundi mulimu abalina embuto za musumba emyezi 3 yes emyezi 3 ebikamba buli season Katonda agiteekawo n'ateekawo n'abagikoleramu n'ateekawo n'ekigambo kya season eyo teri muntu gwe nalindabyeko nga season yakulima ate n'ajjayo bikungula season eno gye tulimu si yakungula si yamakungula mbusimanya ngenda kugula ennyonyi ngenda kugula kino banye ne basebo abalokole tubazimbidde abaana ba Katonda tubazimbidde ku kubonerera byamagero ne tuganya okubazimbira mu nkolagana yaffe ne Katonda twetereeze enkolagana yo ne Katonda yegenda okuzimba abantu bangi bagenda mu magombe bafa banye ne basebo ekkanisa kankubulye taata buli kyona banga kibi kiri mu ggwanga lino kivunanyizibwa ku ffe ekkanisa nkiddemu buli kyolaba kyonna nga kibi mu ggwanga wano kivunanyizibwa ku ggwe ekkanisa Katonda buli omu woli kafo wakutadde ku mulimu position gyakwesigisizza mu dduuka lyokoleramu banye ne basebo Katonda aba akutaddewo olw'ensonga buli kihappeninga mu kifo ekyo banye ne basebo kibalira ku ggwe kyova olaba obufumbo buweereza ajja kubuuza bangi lwaki wabuddukamu abaana bakuwadde buweereza edduuka lyakuwadde okolereko nodidde minzaani n'ogitemako ekigundi olwo nabadde jjo omusajja nepimeko okukaninyeko ku kyuma kyo nanga mukama wange twatemako kilos Katonda buli muntu agenda muweera embalira nakubuulyako okoba emabegako nesanga ndoota ekirooto nga bampita lweniyitawo ne bantwala mu luumu bwe natuuka mu luumu naye nga mpita mpulira buuliza eddoboozi ng'akutte ekyoko ali mu kuwandika ku kisenge amannya g'abantu buli muntu gwe nali nsisinkanyeko nga mbuuza ono aliwa nti mukama wange simanyi gye yalaga ono aliwa mukama wange oyo yavaawo buvi ku kyaki n'agenda teyaŋŋamba nange yakumbuuza naŋŋamba banoonye tuli mu kiseera taata ekyo tulina okudduka ng'abaana ba Katonda okudda eri Katonda tuleme kuzimbibwa kubonerera byamagero bayibuli egamba nti obubonero taata n'ebyamagero mmere y'abaana gwerinda njagala ndabe Uganda bwekyuka olw'okujja kwa Benihini njagala ndabe so kwegamba buli yagenze wa Benihini yadde anoona kyamagero tompanda bigambo mukamwa nedda mbuuza musumba kuba twagala okubeera nga otutangaaza kyenjagala abantu bano bategeere tuve mu kubeera abalokole oba bakkiriza Katonda olw'ekyolwaleero olw'ekyokulya nti gwe lwotalidde tobeerawo okitegedde kati nkubuulira amazima abantu bano tutereeze
kati musumba ogamba okujja kwa Pastor Benihin kyandibadde necessary nnyo singa ffe tuba tweterezezza kyandibadde necessary nnyo singa tweterezezza bwe tubanga tukyali wano taata nga abaana abaalokoka ne bajja mu kkanisa bali mu makomera wulira taata abaana bajja mu kkanisa baalokoka bali mu makomera bavundira eyo naye nga ate kiva mu kkanisa okitegedde abantu bafiira mu kkanisa abantu tovola ne Katonda revival atandise gikola mu kkanisa kubanga buli ekiri ebweru tubabuulira ne bajja mu kkanisa ate mu kkanisa wavundu tovola abannabbi b'obulimba beeyongedde nkugambye bunafu bwaffe ng'ekkanisa bunafu bwaffe tetukoze kye tulina kukola gwegenda ku luguudo buulire enjiri buli akuyitako ojja kumulaba gwajjo basoma omanye toyo kati anvumye nti ninga kino oyo anvumye nti sitegeera buli abalokole buli wetwogera balaba nosensi olwo wena buli enjiri omusajja nagamba simanya nawe olinga musumba gundi batutwalira ddala ng'ebitagasa batalina makulu tutereeze ekifaananyi ky'ekkanisa Katonda olwajja tutumira abaweereza nze kankubulire season gye tulimu mulimu okufa okungi season gye tulimu abantu bafiira mu makanisa abannabbi b'obulimba banywa omusaayi gw'abantu ba Katonda nemabegako nafuje n'okwolesebwa taata nendabanga olw'omusambwa gukulembeddemu gwe bayita ba solo collectors bali makanisa wanje bakuŋŋaanya myoyo omulamwa gwabwe baagala kutwala sitaani ali mu kutwala tatudde mu ntebe ekkanisa ffe tuli mu kulowoleza mu byamagereza njagala ekyamagero n'oyo gwolaba taata ng'agenda kufa enkya gwe n'omwesuubira ennyonyi atereeze ekkubo lye tutereeze amakubo gaffe no Uganda tulina okukka wansi ne tudda mu kwegayirya ku lw'eggwanga lyaffe ate ne tubeera bumu buli muntu yenna gwolaba ng'akuba ekyobumu mulabe wa kkanisa kiringanga taata okuŋŋamba nti neyibawo agenda kujja atereeze ebizibu byewamwe mu maka gammwe okitegedde kino kye tuliko banyabule basabo kyakwenenya ku lw'abaana abasibibwa okujja kwenakutiddemu musumba era kankubulire namulabye ng'agenze ne mu State House n'asabira ne muzeeyi muzeeyi wano waali weewo n'agenda ku nominations nga mugumu nagambiddewo kati kaweddemu naye nno ebyo bya muzeeyi tubijjewo tobyogerako tonsiikuula musumba yogera wano oli free musumba okwogera yogera tonsiikuula ebya muzeeyi bijjeewo tonsiikuula taata ninga ekituufu nkubuulira nafunye okwolesebwa nga bategese pipa za musaayi awo wetwabadde bategese pipa z'omusaayi abantu bagenda kufa banyu mulabe yayagala kuŋŋaanya musaayi ekkanisa tuli mu bubonero kakati mukama you receive what musumba kyekiseera taata kyekiseera abantu naffe abasuma mutukube mu tooki abantu babakubamu dda tooki ne balabanga ebyabasumba tebikyabagattako nedda sebo tebannakuba wano Uganda ly'eggwanga erikyasinza okubeeramu nosensi nti bakwogerako ekigambo mu ddakiika ne kitunda dhaani amazima nga tokikoze era okukkiriza ebintu bye biyita ku social media wano e Uganda ku 9 eno 5 y'ebituufu bakwogerako ekintu omukulu twamulabye wano nga musajja kuggwe okusinziira kuggwe biki lessons ki zoyinza kwa Pastor Benihin nogamba nti okujja kwe kino nekino ze lessons za kanisa okutwaliza wamu kubanga nze mulimu ebintu bye nalabye ne mbaamuko kyenyeza okuyita nga spiritual visitation yabadde yenjawulo ne tulabako ku basumba abajjula ku mwoyo omutukuvu by the way twalabye ne maama n'abagereka bamusadde naye bambi yakkiridde empola ne bamutuuza mu ntebe tebamukkiriza maama kugwa ne tulabako ne mukyala musumba kayanja yennyini nga naye y'omu ku abo abalandinga wansi ekintu ekyabadde nga akabonero akalaga nti wabaddewo ko spiritual visitation mu conference eyo musumba gwe lessons ki kati kankubulye taata bayibuli ekkanisa ey'ebiro eby'oluvannyuma gyeyogerako tennabaawo wagirabye kubanga byonna bye tulaba si bipya bize bibaawo bya bulijjo
tulina kulwana kubanga twayingira season ey'ebiro eby'oluvannyuma tulina okwerwanako ebyo eggulu bye lyogerako bayibuli byeyogerako nti birina okuhappeninga ebitannabaawo bibeerewo kati kankubulyeko n'ekirala kye nalabye ebbanga siddene ebbanga siddene nkubuulirako ebbanga siddene taata ebyokutuuka ku biro by'oluvannyuma omuweereza omu ajja agenda ku basumba abanene mu nsi yonna ku basumba abanene mu nsi yonna omuweereza omu mu Africa ali mu preparation ye ali mu kwetereeza nze bwe mutunula mu maaso ndaba omusajja ali mu kweteekateeka yeeteekerateekera gy'agenda very soon amawulire ayogerwako ebintu ebingi ennyo mu nsi yonna nti abadde ayogerwako ebintu ebingi mu nsi yonna mwabamanyi mwaba amawulire bwe mutunula bwe nti ne musumba nsinkanye obuzibu bungi nnyo most especially n'abasumba ab'enjawulo nga boogera ebiro eby'oluvannyuma bituuse banaye mweteeketeeke byebiriwo ebyo mwe mubijjawa ffe tubiraba kyolina okumanya taata kyolina okumanya nti waliwo abantu nga Katonda yabatonda nga banjawulo ate buli mulembe gubaako n'abagenda okugukoleramu guno omulembe Katonda abaleseze nakyaliranga abantu Katonda baali mu kuzimba bagenda okukolera mbiru bino eby'oluvannyuma bangi n'abamu tebannaba kukimanya oyinza n'okuba nga oli omu ku bo Katonda bakwezuula balina ekyomuwendo ekikwekeddwa mu bulamu bwabwe kigenda okugolokosa abantu balokoke badde eri Katonda okitegeera taata so ensozi kyova ngamba mulokole yenna bwobanga wobeera mu bulamu bwa bulungi mutambula bulungi ebintu tebirina buzibu manya oli ku kikyamu essaawa zino ze tulimu olina okulumbibwa oba oyagala oba toyagala olutalo olina okululwana oba oyagala oba toyagala tuli mu season taata ekitiibwa kya Katonda we kirina okulabika nga tekinnalabikako yadde kayinki kati omuntu alina kukola nze njagala ndabe nti waliwo embeera yakyuse embeera y'obudde egenda kweyongera okuba obubi ate mu myezi ezo egiddako paka December tugenda kutandika okuexperiencing kye bayita ekiddedde musumba ekyo tekibadde nga w'okutandika ogw'ekkumi mu Seenene ekiddedde kino kye ŋŋamba nga nammwe mukiraba nga tekikyabulijjo ekyokubiri ennyanja zigenda kutandika okulya space ey'ettaka abantu akaalo bakasengule nga basseemu n'okuttamu abantu musumba nno olabika tobanga ono mataye yatandikanga okusoma ebyafaayo n'atubuulira abanaafa oyo muyaaye nafuna abantu bajja mu counseling tuba bakatuuka bwe bati batudde njogere nabo n'abakubira essimu nabagamba ogenze waro nabagamba eyo mukolayo ki nabagamba muyiteewo wano eyo muveeyo yes nga abalaba yes akolagana n'emyoyo gy'omumazzi kye bayita marine spirits era buli muntu agendayo buli alina akakomo tobola obukomo bweyongedde naye banne abantu tuleme kubeera ndingidi akakomo ako bugenda tugekiseera bubakyukire bugenda turning against them kugenda kukiwulira avuga boda alina akakomo kamusota baba initiating kyova nagambye taata 666 abantu bagirina mugenda gifunira mbukomo bwammwe mulokole naawe ogule kakomo kakopa mbukopa okuuma genda woba olowooza nti kakola security genda mu motoka yes tulina okugezesa ebikoleddwa akati lwaki bakamba omusajja atunda gundi atunda ufa akalina taata talina nakyalya mbundi yaguze kakomo mbukamuwa security okitegedde taata olwo Uganda twetaaga kwekola mu mulimu tetwetaaga muntu kuyingira mu bizibu byaffe teri agenda kwegayiririrako gwe kyobola bino ebintu bya Katonda lwoya lwa mu nnyindo olwekuula wekka kyobola twabyogedde abamu ne bayomba ze sifaayo eyo level y'entegeera ye y'omwoyo gwogamba bino ebyokuleeta abasumba okuva ebuli n'eri tebirina makulu nga tetweterezezza n'ekirala kyekiseera tulabeko ekkanisa ng'eyimirira ku lw'ekkanisa
tekiseera tulabeko abaana bafa abayimbi nga bava mu mabaala nga tubasasula bulungi naye oli muweereza oleese omuyimbi okuva e Nigeria omuwadde miliyoni 25 ono bw'ajja wano ku kyakiyo mumuyisanga ebitatagasa oyogedde akantu kankayisewo wano era banaakasalamu bakasalemu omwana Titus Kuteesa oba omumanyi yagenda mu kkanisa emu nga bateesezza abaana nga ne beekolamu omulimu ng'abaweereza naye kati munoonyezeeyo amafuta ga mitwalo ameka 5 bamuwa akasente. Titus bwe yatuuka olwamala okuyimba k'abaweereza twabadde tulina ke tukoze eki ke tumutegekedde baleeta ebbaasa musumba ng'abagamba ate ne bbaasa nti twabadde tumunoonyerezaayo amafuta musumba okebera mu bbaasa nga mulimu ameka nga babuuza bulijjo nga zino temuzireeta waneeno nga mubuuza emmotoka enywa mmeka genda wali eri emmotoka nga muwe emitwalo 5 n'amugamba genda baleeteyo akadomolawo baliwemu amafuta okuva wano tuuka yakyolaga amafuta ga mmeka omwana nga neetaano yagamba owe musumba bayiwe amafuta mu mmotoka yo naawe okole ki otambule omwana n'avaawo so kino kirabise nti ba gospel artist tebafunyiimu yadde akamu n'akeddagala era bayita mu mbeera ey'okusomoozebwa okw'amaanyi bwe tubanga gospel fraternity omusajja muyimbi wano Uganda mumumanyi serebu yakwata gospel fraternity abayimba kati n'abayimba edda n'abagenda okuyimba bali mu basement ye ekkanisa amaaso gafu yes yakwata gospel yonna tovolaba buli muntu yenna ayimba ayagala kukola kolabo naye era sikiririza na musumba yenna akkiriza muyimbi wansi kuyimba katuuti obanga didde embize kutte eridde ebisesemye yonna yesesemedde n'ogireeta mu kifo ekitangala we kikolebwa abo abayimbi bali ivo bw'obanga omuntu asobola otegeka ekivulu ng'ennamba esinga obungi okumulaga mu kamera nti tekyafulopinze tekyafulopingi kyekyo tekyamusaze ba emizimu gijja ne gyegatta mu bantu ennamba neewera omuntu oyo ng'ali wano mu Uganda babikola tetubibagamba tetujja bagamba nti gundi oyo omusajja akutte gospel fraternity eri mu basement y'essegu gyeri buli muntu ayimba avaayo ng'agamba njagala kukola kolabo naye njagala kukola kolabo naye njagala kukola kolabo naye lwaki ayagala kukola kolabo naye omusajja oyo alina omukyala honorable nvaako tonkumira muliro olwali tulina omuyimbi omukazi takyayimba naye bamuwa ekitiibwa buli muyimbi yenna amuwa ekitiibwa ye omulimu gwakola ali mu kurikulutinga kyokka ate ku mbaga z'abalokole kwayimbira mu kanisa mbaga ya musumba nayimba nayingira katuuti kankubuulira ekitangala we kikolebwa ovola Katonda omwaka ogujja ajja kwettira abantu ekitangala we kikolebwa olaba kankubuulire buli lwoyonoona katono bwe kati omwoyo mutukuvu adduka Katonda adduka n'avaawo n'abeera eri nga gyakulengerera tayimirira wali kibi tayimirira takwatagana na nonsense ne kati golesi kyovola babanja bade basebo gwe tunuulira obulamu bw'omusumba waliwo omuweereza gwe tunuulira obulamu bwe before ne kati gwe tunuulira obulamu bwe before na kati abantu basumba alina bikyayini bambadde omusalaba kitegeeza nti owakanya ogwo omusalaba buno bubagira owakanya okuzuukira kwa Mukama waffe Yesu ng'emisalaba girine ku kkanisa ku makanisa nga era emisalaba gyegimu gyegiri ku malaalo tuvulama nkugamba nti ekkanisa ezimu malaalo ebyo bunafu bwaffe ng'ekkanisa bwe tuba tuyinanga abantu basaddaka abantu mu kkanisa bino ebintu si byakubuzaabuza abantu kati biki bye baba bakkiriza anti kankubuulire bayibuli eyogera gye tusoma tibbira ebyoluvannyuma bannabbi b'obulimba bajja kweyongera naye bayibuli etugamba mujja kubalabira ku bikolwa byabwe aleeta omuyimbi ate omuyimbi nga mumbejja magombe soma muleka mugenda tugoba munzikiriza nedda sebo si kugobagoba mugenda tugoba just kwetereza kuba kuwakanya kuzuukira kwa Kristo kati kankubuuze taata nenzijukirayo n'abaalina karoti n'emboga muli ebiddiini zino ebenzikirizamu zirina bannyini zoffe tuzeesonyiwa abaddugavu no buli ewali original wabawo dupe ate dupe mungi nnyo mbalokole bagyozezaamu nnyo kyova olaba waliwo va mugundi endiga ze zankubirako essimu bakuyombesa va ku musumba babambaza
ngambe wano kugayaza road waliwo ekkanisa bw'oyingira bw'oti omulyango waliwo emisoto ebiri gyekozeemu bwegiti gyetunuulira bw'oyingira bw'oti gikuwandako amazzi bakwambula okutegeerako ne bakwambaza okwabwe musumba ne bwajjamu empale tugendeyo tulabe emisoto egyo tosagira bisana maaso ga mubiki bwe gamba mukama kyoba okolera kyekino buuza mukama ekkanisa eyo bagiyitaani ajja kutwala mukama obunafu mu kkanisa bungi ne bwe munaafuna tosobola kera ku makya n'ofuna taata mulala oyo yakuzaala yoyo so abaweereza kirungi bajje bakyale bakoleki naye ffe ne bwe banaakyala nga tetwekozeemu mulimu tetwetereezeza ogenda sigala ng'omulimu w'embogo olima kati ebyo tebasobola biraba anti buli omu Katonda alina gwe kyeyamuwa ate n'abalala abantu weereza bangi bava ku mukama waliwo ebyama Katonda byateesigisa abantu bava ku mukama bintu bino binsobera munnaye bintu bya Katonda olumu byewuunyisa osobola okusanga omuntu nga yasigaza ekisa ky'okusaba nga asobola okusabira omuntu n'akola buli kimu n'awona naye nga Katonda tamuliiko kati kankubulye taata bangi owulooza nnimba Katonda bw'akuwa teyejjusa takugjaako kati sitaani lwaki tusiiba ne tusaba oba okyajinga kiri ky'olina already kati wajja okikyajingidde kyekisinziira wawa okyajingidde kati abala sitaani yakola kugambye natulako mu meeting Nigeria ng'ogenzeyo linnyo banzija mu mubiri ne bantwala e Nigeria gye nasanga nga bali mu kuteekateeka wulira taata kyali bwe kiti no njagala abantu bano bakitegeere nti waliwo ensi endala nti omuntu agenda okufa ayita mu mutwe oluggi lweggula weeruli wano ojja ddulaba ng'oteekayo tolina gwojja kunyumiza nti omusajja yalwogerako gyeruli bino byonna bye tuyisemu tubiyiseemu Katonda ng'ayagala tubikkulira tugambe abantu tovalaba kyekiri omugagga yagamba Ibrahim namugamba nyamba gamba Lazaalo akwate olunwe akwate mu mazzi ajja ateeke ku lulimi lwange mpulira omuliro okitegeera taata gundi n'amugamba nti ku nsi abaliyo bakola aboogera ebigambo byebimu byebino bamala kubanga yali asaba ng'agamba munnange baganda bange baleme kujja mu kifo ekifaanana bwe kiti kale mugambe Lazaalo addeyo ababuulire abagambe nti gyendi naye mbonaabona Lazaalo ne bwe yandikomyewo tewali yandirokose era bandisigadde bagendayo kubanga abantu tulina obujeemu kyovala n'obutonde bugenda tugulokokerako kugambye enjala ejja okufa okw'amaanyi kujja twetereeze ffe nga ffe kino luno lwoya lwa mu nnyindo ne bwe banaakusabira ne bakusimbako abamu n'emikono ginaatera okumera ne bwe banaakusabira emikono ne gimera babulira ensi y'omwoyo eri mu kutuzaalira ebintu bingi tutambula n'emizimu givuga boda givuga takisi abamu tubyogera balowooza tusaaga ku mulimu gwo ogenda kujja omwana ow'obuwala ajja omuwase omuyimbi omu wano omumbejja emagombe sitole ye yeeno nti omusajja yamujja mu kkanisa n'amukuba ttatu wano emabega wano bwe wati omusajja n'abulira mugundi muhanemuunu omuyimbi yali ayimbira mu kanisa n'atandika okuyimbira Sachula abaana baffe ab'obuwala abayimba wano Uganda abayimba Sachula music balina akalandira k'obulokole ebyo bye tugambe kanisa egolokoke tuddemu amagezi kye tulina Bayibuli egamba nti nzija mangu nyweza kyolina omuntu yenna kukyamyanga kyolina kinyweze Kristo buli amuloota akaaba tetuzimba balokole babyamagero tuzimba abalokole nze Katonda yanteekawo kuyisa gaali mu buli muntu oba oli mu mirako wabyamagero oba oli mu Arise wenna nnyabbayisaamu egaali kubanga tulina our main goal gulu abantu bali magombe bakaaba gamba buloga wammwe omu wano atambula akaaba yejjusa ekyo kyeyalina okubeera olwaleero bazza obutambi bwe ng'ayogera alinganga aliwo kiyalina okubeera ekyo yalina kuba mubulizi wa Yiringa n'amafuta g'obunnabbi agalina ekirabo ky'obunnabbi kati yagenda akaaba abonaabona gye tulina okukola tugolokose crusades sente ze tuteeka mu gundi okukyaza nungi ne banyabo ne basaba waliwo ekkanisa ezisonda omuzindaalo emyaka 7 nagenda e Busoga ng'ekkanisa esonda omuzindaalo emyaka 7 balina emitwalo 18 muzindaalo guno gwa gundi kyekiseera tudde sebo soko oleke nkusalimu awo kati niya kirimu olunaku lumu
ya mwaka kitwana ita myaka ena president yaita abasumba bonna mu ggwanga ojja kujjukira olunaku olwo era yakwata miliyoni zaali meka 15 ziyawa abakulu ababiri abeeriranye bw'otunula ring road eyo be baali bakulembeddemu era abasumba n'okimanya abasumba abamu bavawo ku lukuŋŋaana olwo essaawa 3 ez'ekiro nga beekuŋŋaanya ssente z'emmotoka ebazzayo nga tezinnabawo nga teziwera nga tebaziina ne badda mu byalo abaava eggulu abaava ekyankwanzi abaava e Masaka ne baddayo naye yadde obbaweerezaayo emitwalo 55 naye nga omusajja bwe yajja Museveni yabagamba banaye ente yammwe sisobodde gireeta nga etambula yina eri mu ki mu bbaasa n'azibakwasa nze ndaba n'okulaba amadiini amalala gavumenti ebawa ssente naye olw'okuba ffe banjabo ne bassebo tetuli mukama atugamba okubeera organized eggulu mukama yaŋŋamba nti gamba abantu bange nti waliwo ekijja naye bwe kinaasanga ekkanisa nga eri bweti etagala nga tetuli wamu tetuli bumu kigenda tuyisa bubi kigenda tukola bubi bwe bityo bwe sebo ekkanisa kyekiseera twesupporting twewagire tuyamba abaana abayimbira mabala nze nkubulira mpulira obulumi omwana agenda nasula mu studio nga luyimba lwayimbye lugenda kusumulula abangi banyabo ne bassebo ne bukya kumaca n'omusanga ng'ali mu bbaala mbalaba wano gundi nalabako akatambi bisimanya federation ng'abaana bayimbira ddala abalokole ekitangala tekitabagana nakizikiza tekisobola ewali ekitangala toba kizikiza atamu abatagaba ssente mwabagala babayimbire kuba mu ngalo mukama yebazi ndi mukugolokosa abaana bano n'ekkanisa tuddemu amagezi ag'omwoyo bino byakuddamu magezi kyovola manze enzimba omulokole musumba osube ekkanisa eyinza okukyukako ejja kukyuka revival tennalabika mwababadde muwoza mbuzimanye revival tennabakoya tennalabika nga mwe mutugaba tuli mu biseera bya nkomerero tuli mu biseera bya nkomerero naye revival tennajja abayina okukola revival beebase omanyi nti mu kanisa olwali tulina abantu nga tamanyi kusaba naye nga amaze mbulokole emyaka 15 nga tamanyi kusaba nga ye buli kimu areceive nga amanye ebigambo bisatu aleluya amina I receive mwe bali tuzimbe abalokole abasobola okusaba tuzimbe abalokole biseera bya kwambala byambalo bya lutalo tuli mbiro bya lutalo mulokole buli kyapeninga kiri against you ng'ekkanisa eggulu litunulidde kanisa katonda munyiivu buli aloota Yesu amulota akaaba lwaki akaaba ekimukaabya nti kanisa gyagenda okukima eri muzannyo ategede tuyambe kanisa tuyambe bannaffe abali mu byalo amakanisa kanti kankubulire nammwe abatulaba abali ebweru njagala nkuggyemu gundi eno endowooza eno ya kisiru nti ekkanisa ennene mwe muli katonda ekkanisa mu byalo mwe mukyali katonda feno zino zetulaba zijjudde olunaku lumu ndi ku church nkutte simu yange ndi mukulaba bwe scrolling abaana bategeka kamera bataddeyo amatala biki ngenda mu service yakawungeezi ngenda kulinnya katuuti abantu bazze nga ndi mukulaba bwe ndaba gundi yaffe YouTube channel bane musubscribingeko ku YouTube channel yaffe Arise Church International Ministries Uganda ngenda okulaba ngira bwenti scrolling ngenda okulaba ekkanisa eri wano mu kibuga y'amaanyi omusumba mulamu era abulira ekigambo kiramu naye ng'ekkanisa musumba kanisa olwalero ejjuza abantu bangi naye ngenda okulaba mu bantu nempulira amaaso gange galinga agawanyisibwa bwe mba nalaba gawanyisibwa mpulira nga gwe bataddeko akasaanikira ke basubulula ngenda okuwulira ngenda okulaba ku simu ngenda okulaba nga omusumba ayambadde saati ya white ataddeko ettaayi ali mu kubuulira n'amanyi ng'ekigambo kiramu naye nga baabulira abalaba bo weebali naye nga tewali n'omu ng'ekkanisa nkalu eddoboozi ne liŋŋamba nti kanisa y'ebiro eby'oluvannyuma bwetyo bwefaanana banoonyaako katonda amanye abakuuzi tagenda kubawa amanye abakuuzi abantu tuli mu kukuula katonda kukola enkolagana ne katonda agenda kukuwa byonna by'oyagala nti ekkanisa basumba kanisa nga bantu bangi naye nga abagenda mu ggulu bali bati ebyaddala abagenda mu ggulu batono ebyaddala abagenda mu ggulu batono kubanga abalokole betuzimbye tubazimbidde ku kimu tebamanyi kusaba tebamanyi kwesabira tamanyi na bya lutalo bino ebiro bya kumanya lutalo kubanga lwe tugendamu okitegedde taata biro bya kumanya lutalo twe supporting ng'ekkanisa tugende mu byalo njagala ndaba abaweereza abagenda okuba olukuŋŋaana ebusoga region y'ebusoga
bagamba abasumba ababusoga twagala kubasisinkana tuva kusaka bweki tutugenda kujja tubayambe amakanisa gazibibwe tubawe emizinda tugambe nti twafulumiza emizinda gy'obuzinda hati n'obuzibu obuli ku barokole buli omu amanyayo olunyiriri lumu mu Bible atandika ekkanisa musumba anti twagala mu basomese ekkanisa ze mulina ennaku zino teziriiko misingi anti obuzibu bwe tuli omuntu yaga obuzibu buno ndi fa Katonda basumuusizzaako tetukoze kye tulina kukola njagala mpuliriyo omusumba n'abasumba beekuŋŋaanyiza nti tugenda mu regioni yaawa tugenda mu Kampala Metropolitan twagala banyabo ne baseba abasumba tukuŋŋaane tubeekubye twogera tubasomese kye basomeseza abasumba bakizeeyo gwekubamu akafaananyi ng'abalokole mu Uganda beekuŋŋaanyiza Uganda yonna ne twekuŋŋaanya ne tukabirira eggulu amazima ga Katonda eggulu teriyinza kusigala Katonda olaba omu osobola okukankanya amagombe naye ate nga mwegasse wamu nga muli ku mission emu ojjukira omunaala gw'e Babeli Katonda yagamba bano abasajja bayaaye baagala kujja ssebo naye olwali tewali yazimbye kituuka mu ggulu naye abasajja mu biseera ebyo tewaaliwo tekinologi naye baazimba ne bayitambire kino kye twetaaga tubeere ng'enkuyege tukwatire wamu ekintu ekinene tugenda kirya tukimemengule kankubulire omulokole asobola okukusabira n'akyusa ne gavumenti omulokole kye bayita viviology enkola ya viviology gye twetaaga mu kanisa kati eyo yeeriwa yeetya kankubulire singa abalogo bakimanyi singa abalogo bakitegeera kye tubalowooleza era singa okimanyi kyosobola okukola ng'otaddewo kye bayita viviology yenkola y'okuteeka evivi si kukalakasiza ku street agenda vivi okitegedde taata ekkanisa eri mu buwambe sente zonna ze twandibadde twandikwe egenda tulina kubeera bumu tulina okutuula ne tuddamu ne tutereeza bino ebyebitiibwa by'ekkanisa ya Rise no kanisa ya gundi bikoma wano Katonda alaba kanisa emu kyovula bagamba abayigirizwa ati mugende mu kisenge ekyawaggulu mu bumu teyabagamba nti Petero genda oddeyo ovube mukitegedde taata tuddemu tusupporting bannaffe amakanisa galiyo gastavinga ne renti amakanisa galiyo bagagobye nalaba ekkanisa nga bagisenda live mu kamera live ku TV abasumba basirise ekkanisa yasirika ne bagisenda ninga singa omusumba omu ow'amaanyi ava inaga bane temuddamu kukwata ku makanisa bandisirise tugolokoke buli omu kati kankubulye taata obu TV n'oburadio Katonda bwatuwadde nga ekkanisa tuli mu kuzimba tubukozesa kuzimba Bwakabaka bwaffe abantu bali mu kulwana endiga za gundi endiga mujeno oyo mubi mujeno omubi gwe beesibeeko bakuŋŋaanye batuume bagenda kubakubuuza gwe bakutuume bayite kyekiseera n'ekkanisa kankubulye tebatubala mu magezi musumba Ron amanyi leero nkuwambye buwambi naye nga jangu tukolemu wano ebadde mu kukola review mu kujja kwa Pastor Benyin mu Uganda naki kyekitegeeza newe kanisa bweyimiridde nga bwe tubiyiseemu byonna bubaka ki obwo bw'oyinza okuwa bannayuganda oba oliawo obubazzaamu essuubi ku ki oba oliawo ekiddirira akati taata wawulidde statement waliwo yampeeza akatambi nga omusumba Benhini ayogera alina statement gye yakoze mwe abamu mwe mwalabye bulabi musumba Benhini ng'abuulira fe abamu tusukkako awo nze bwe nkutunuulira ngambe ntera okugamba abantu nti bwe mba naakolagana n'omuntu ennaku 2 zimmala okumutegeera ne bwe naamukwata mukitegedde taata bwe naamukwata ngenda mumukwata ntya kubanga tetufaanagana osobola okuba n'amafuta naye nga waliwo ebitakwatagana so yakoze statement naga nti yamala emyaka esatu nga tawulira Mukama mbu olunaku lumu neyekanga obaddewo ng'ayogedde naye mulokole ekyo kibaawo kati gomanyi myaka emeka gy'omaze nga tawulira Mukama bwebanga tomuwulirangako golozo omaze emyaka emeka nga taliiwo kubanga ye bwemba manyidde eddoboozi ly'omukulu honalebo waffe agenda okuddako bwemba mumanyidde bwe bukya ku makya ne bwe musanga avuga emmotoka nsobola okwogera nga oyo honalebo kubanga erinnya ly'endimanyi kyova Bayibuli egamba nti endiga zange zimanye eddoboozi lyange zimpulira bw'ayogera tuwulira okitegeera taata nti kyekiseera banyabo ne basebe essuubi lyembawa tekinnaba kubeera kikeerezi nnyo tutereeze
bwabanga Katonda asobola okumala emyaka 3 nga omusajja tamuwulira kyokka ali mafuta agamba nti ali mafuta atambulira mafuta obonero ebyamagero birabika banyabo ne base osobola okutambuza abalema osobola okubeera otya nenga Katonda omuleka amanyi Katonda kyakola kye kino abantu bangi akukwata mu mukono otuuka ekiseera olw'ebintu obugagga fame omukono gwa Katonda ne gwewuka mu mukono gwo nojjayo guno gujjudde nojjayo ne guno kati n'otambula ng'omulese ate woomuleka ayimirira tajja kugoba ayimirira ayagala omusange tovola omuyimbi omu yagamba nti mu kifo kiri we nakusisinkana oyina kuddayo bw'onoddayo agenda kukwata ku mukono mudde mutambule abantu bangi tuli mu kwekulembera kulembera wuyo wuli naye Katonda gatwamuvaako kivola tuli mu season nga tulina okubuuza Mukama nnyo tulina okubeera n'enkolagana ey'omunda ennyo kubanga ne bino byenjogera Katonda agenda kutandika okubuulira abantu ebyama naye abibuulira bakyaliibe nnyo tobeera n'omwana ewaka mu nnyumba naye nga abaana bonna obaagala naye nga waliwo gwe weesiga ng'obulira nti mu kikomera kya Hajati Madiina tulinayo omwana bw'amala okufa taata Hajati Madiina jangu taata yaŋŋamba oyinayo omwana waffe ng'aliwo ne bbaawe kyama wakigamba mukwano Rise and Shine Ministries bubaka kivu erina akadde kano essaawa zino tulina tugolokosa kyoto kya family kama tugamba tugolokose ebyote waka buli era mwenna abatulaba mukume kyote waka ekyokusaba buboli wabweru manemanye ekyokwokya embuzi era nawo mukole gurupu nga ya family musabe kubanga tugenda kumalako nga tusabye kubanga n'ababba sente za gavumenti bava mu family mwe mukume wano ekyoto tutereeze abaana tubakulize mu nkuza eyo wa Katonda ekirala bajja ne basaba tulina project twagala gula ttaka lya kanisa wetubeera wetuli batundawo ate akasente kangi twagala $350,000 so omuntu yenna asobola okuyimirira n'akakadde n'obukadde obubiri enamba eri 0708 39 4501 0708 39 4501 tusaba muyimirire naffe. Alright. Kale, Pastor Ronnie tweyanziza obolyawo tunafuna akadde tugenda kuddamu twogere. Olwaleero bwe omanyi babakulaba baba bamanyeze kwogera ku nsonga ziri eri ogenda ye magombe yes. Naye tujja kubeera nga tuzogerako next time Pastor Sibula. Eso bane mbasibula Mukama abawo omukisa tubaagala nnyo mwongere okutambuza obutambi buno butuuke ku kanisa tugolokose kanisa ekanisa egolokoke tuleme kutunuulira bintu ngeri abensi gye babirabamu naffe okimanyi titaata nga mmaliriza nti abantu bangi bali mu gurupu z'abasenga ne bakojja naye ng'ez'obwa Katonda ez'abalokole bazivaamu ali busenga kula namasenga mutiiriiko banna Musumba siza kwongera basubscribinge ku YouTube channel yaffe tulina service mwezi guno tuli mu kusaba n'okusiiba it's a restoration month mwezi gwa kweddiza byonna byatwalako ne connection zonna ne Katonda ze batujjako ne Katonda tugenda zeddiza sobeerako tubeera ne service akawungezi okuva ku ssaawa 10 paka ssaawa emu ez'akawungezi ku Lwokutaano tubeera wabweru wa kanisa tuva ku ssaawa 10 ez'akawungezi paka ssaawa 3 ez'ekiro so mujje Mukama abawo omukisa. Amina. Mbagaliza bye mutuwagaliza banywanyi tusinkane nga Mungu akkiriza. Nsigale nzeddeni Beyond the Newsroom gwe mkoto ne SRK Media. Tukubiriza nno gwalinayo business ng'oyagala tubeere nga tugiranga tukkiririza mu ebyo ate ye munnange okubanga tukulaakulanira wamu. Naye mbajjukiza nti tetulanga basamize tetulanga bafere bwepo n'abagwa mu koowe lye limu eryo. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.